bizinensi zonna ze tukola zitumenya olw'okubeera nga tetuyina maapu kutulaga gye tulaga. Olw'obutabeera na maapu okutulaga gye tulaga nti mu mwezi ogwokusatu nja kukola kino, mu mwezi ogwokuna nja kukola kino, bakasitoma bwe baneeyongera nga nnyongerayo n'omukozi, bwe banaaba tetukyajaawo nga tusenguka, bwe tunaaba tutuuse wano nga tukola kino, bwe tunaaba tutuuse wano nga tukola kino, nga kiri ku lupapula, ye number one reason mu nsi. Sifaayo oba mulina ssente, sifaayo oba abakozi babi, sifaayo oba gavumenti erina olutalo, sifaayo na kintu n'eki, naye olw'okubeera nti tetuyina maapu tutandika bizinensi ng'olwedde yafudde. Tunenda kukiddamu. Olw'okubeera nti tutandika okukola nojja oyagala kuleeta ngoye kuva Dubai, oyagala kuleeta bintu kuva China, naye nga tolina maapu kugenda tambuliza bizinensi yo, bizinensi eba yafudde dda nga tennaba na kutandika. Newton Butera ba House of Wealth tuli mu kusoma business planning. Eno season bagiyita definitions oba okulambulula. Leero tudefininga business planning. Kati kankubuulireko. Nakugambye nti ebintu ebimu bye ngenda okusomesa leero biva mu content ya Harvard Business School. Nafuna omukisa nga nkolera Enterprise Uganda okubeera omu ku batono ennyo muli n'eggwanga abaasoma omusomo Harvard Business School gwe yakola okuva ku research. Omusomo ogwo Harvard Business School bwe yamala ogukola nga gwaba entrepreneur neguguza UN. So UN nentraininga nenfuuka national trainer muli n'eggwanga. Ba national trainer mu Uganda tetuyinza nasukka abantu 10 abasomesa omusomo ogwo okuva mu Harvard Business School. So leero njagala nkikubuulire kitandika okukuyingira olyoka omanye nti zino Saturdays tuba tetusaaga. Kyovula tetuyinza kujjawo ne tuyingiramu ne politics. Okitegeera? Kubanga bwe tunaateekamu politics ne bijjula bijja kukyakalanya. Obadde okimanyi nti guno gwe mukutu kwokka nga abantu tebeevuma. Tumaze omwaka mulamba naye okimanyi guno omukutu gwaffe tekubaako beevuma, tebaayokayana nti ye mulabe kye. Kubanga tumininga business, tuli ku ssente. Researcher gwe bayita Dr. McClelland oyo wa Harvard yakola omusomo ogwo, kikino kye yazuula. Yakizuula nti abagagga abasinga